Executive Media. Focus, innovate, succeed. Subira buli omu ali bulungi kamera akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde bannabadde ogamba kiwamma amataka and you're proud to send in oli wa saloon KPF Homes Gadgets ojja ogambe saloon ono alina ne famu y'enkoko nnya ne mulyako ne ssatu ne ziwera 7 kati ziri 5 tugenda ziri enkya ku birthday naye Fei empala nayo ne Namukasa evaawo nenda munayinze Namukasa simuwala ebyaddala ate mullo naye kati yakitutte nti muwala nakati tugenderaawo nange bwe natandika nno bwenji yabadde akugamba nti Fei taata wange mumujje mu bintu gwe ate gwe n'okitwala personal ate kati ojja wegereza bana comment eyo kanjinoonye tayagala bamukubeko mumwa Namukasa waneno yakuba ku gundi kuba babaddaaya ekyo ne mustopingirawo ne yeetonda kati kuba babaddaaya tebamuyingira nga wendi n'agenda ku rayipi n'alyoka mubomwa ate nga tamutwaliramu yekka atwaliramu n'abaana bonna nze leka nkubulire mimi omuntu bw'oba ng'ogenda beera mu lutalo n'omuntu bana ekino nkibagamba nze omuntu enalina ntambala tongamba nti no katugenda kwekuba bikonde teri kunnuma bwe nnaba ndese erinnyo ngenda kuluma bwe nnaba ndese buloko njajje kukuba nze mamange namujja ku TikTok nze mamange yatandise olaba kasiku live naye era nabimuganye nze abazadde nabagamba temugeza ne mulaba TikTok kale nze lwakuba kale nze ne munabayingira tebamanyi Luganda kyekisinga okunyumira kisinga okuluma ye nze kati bw'ova inogala bannaye maama waffe yakola kino nga kyakola nze sinyiiga naye kati oli yakomenti nze nti no taata and branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Ola binene betwakolanga reactions mumuwa anti wuliriza pastor atunda amata ajja sente mu ndiga z'abafezo kwa pastor bonna abasinga baffe leka nkubulire mimi ojjoke twaberanga kuuma naapo ne tukola reactions kye twakoze bwe nnonyayo comment nga Jerry Jerry omwana yagambe but is the father aware of the mukolo okwambala akabina ako kakambala kalate kumanya nga akambala yatandika anti wuliriza nedda leka mugambe mimi nowuliriza vane kwekyo nedda bannaye tukole ekintu kyangu nnyo mimi kola booti temuddamu muteeka mugamba nti nomugenda mugwikiriza ekiro gyakolewa n'ennaku zino okyegedde teakatandika kambala yakambala kuva dda nga n'abantu banabuvumbula ku campus wallahi ate yali munene yayambalanga size nnene mukko nga bamuyita buninwaji ku ssomero nga gundi hips ayambala nnene mukko naafuna ekizibu kiri eri kye twategedde gwe ekyo tetugenda kyogera okumanya nga tetuli bafitina nnyo singa era nabyogedde n'okubyogera naye kati nze simuyinaako yali munene naafuna ekizibu ekyo ekizibu kyo tukireke okumanya ng'oyo omuwala tebamwagala atuwa data bamuli ku lusege bali bati olabye abantu we bali ababi bali bati kati twabadde gamba abali ku mukolo va kwekya bakwereza video abali ku mukolo benyini be batukubira natugamba muliwa we twagala okujja kibadde kuva ku macha jukiranga amazo okuntu yankugambye ogendeyo kwata akantu kati nze Shira Price ankubira mbuzi omukolo gye guli gwale ne mugamba nenze omwana ebimukwatako nze sibikola ki sibimanya kubanga ne ku TikTok simula abantu bona nenkwate kubona nkubira Fei nangamba nange bagungambyeko gye nkola ki gye ngenda
mbas fe abata na tambula okagere we kati ngesimu evuze temutawaana sibya ddala ne batwera behind the scenes buli kimu nenga muntu we bali bati ne kati kino ekyajjita ggokwata jjita producer script producer mwabadde musa kireka buli kyakoze nnyo kyanyumye akayimba tumujemere producer jukira bamukamaawo mulowoozaako ganti munnaffe si munnange gwe kale naye ono abadde munne kati kankubuulire enkyogera wano mu kamera wallahi omwala tabeerangako munnange nze feeyi nkumanyi abalala bona bayinza okuba tebakumanyi kasita yakuweereza akamesaji ng'alinga kutuusatuusa kati awo tabangako munne bulijjo mubadde ba mikwano ojjukira lunaku olwo olunaku terwaliwo nange sirijjukira teruliiyo tanvumangako wali onvumyeko nze ng'onvumira ki ate oli yakyamawa wonna ebbina lye lyakyama nedda naye nze I'm so glad nti no namuletera okufuna confidence egamba kanveeko leero ewaka nga tekaliimu wawulira otatewawulira ku fresh air kwolwo tewawulira ng'owewuse ate yandiyambadde empale naye nagenda yambala ekiteeteeyi ewamu nga wali munda ewamu nga wa protrudies wali wabweru naye kirungi kasita yanyumye Namukasa thank you yanyumye wa yayambadde gomesi n'anyuma naye leka nkubuulire mimi olaba ekintu amazima gabeere mazima nedda yanyumye wallahi tolayira kuba kati abagole bonna abaddewo muzima yanga mperekeza esima yanga biki singa nanyini kalango yagambye bannaye kale nze baalitaddeyo nambwayo yamusiza onyuma yabadde ng'omu kale wadde naye yakagejja kabina juzi naye atiristiko ye tekaaliwo ebiseera ebyemabega nga tukola interviews naye mugenda sigazaani naye yakikiriza nti nno kajja bukulu yakikiriza jjukira alina gunini n'entumbu yatandise ogisika lwakuba yalaba entumbu egeja naye ffe tugiraba nedda nze nambayo yekyali wange nange nambwayo siminaako buzibu era bamukolako ka simple makeup naye kanyuma nze feeyi mumanyi naye nambayo nokwanga ne mugana nambayo toli kyali sa likes kugamba abantu nti noli mukwano gwange because si mukwano gwange tuli bakozi bakozi bakantu by the way it is good omuntu okuba nga amanyi waagwa nga workmates ng'omuntu wakantu ng'owaayo akantu nga mwewaayo obuntu wakagala kampangayo nera bwe namaga tasobola kugaana kuba omuwa akantu kuba muwa kati olaba by the way kati ene message egenda mu bantu b'akantu fraternity lwakuba nze akantu katuuka ekiseera ne kagaana Shuga nawe kati nze leka nkubuulire nze obuzibu ebintu by the way tulekenga bitwala personal nedda ebyo bya personal ekyo nkyegera kyogamba nze si kyendiko ekyo nze si kyendiko nze kyendiko kiikino nze era nze kyovolaba akantu ate gwe gunaaba gusoose okukakola yakola kaddala maama mugenda sigazaako omuntu owammwe anedda naye nze ebyo nabimanyiira nze ebyo nabimanyiira naye nze omuntu wemba sikwagala n'okankolako mukwano nago mbuto gavaayo bwemba sikwagala ng'okimanyi toyagala nkwogereko don't you ever even try to describe me in any of your interviews. Ate nze ekinsesa anti yasinga wano okukubira abantu omumwa naye buli amukolako akantu amuweereza waliwo n'omuwala gwe nalabye nze mwali mundabeho nga nagwe mpereza message nti wankozemu akantu waliwo omuwala nambwayo gwe yakyazizza ng'amuweereza message kiro kitwale munaku mbusimanga lwaki tombaako lwaki oli mbufumbo lwange yagenda sima relationship naye ye bw'aba ali mu relationship twagamba abakazi mulekeraawo Jayden yagase mu lutalo naye oyo omwana mumuveeko oyo omwana takyalina muntu oyo omwana Jayden takyalinako wuwe mumanyi nze kennyini asiiba mmumanyiira atamusana kyaggulu lwakuba kyenjagala ku bantu ba executive media ab'omu comment section family yaffe
etuka ekiseera nekulaba ng'omanyidde omuntu nekuga nongamba fraternity like comment section bwe bakulaba ng'omuntu akumanyidde nnyo era bakyogere ne bagamba nedda mimi ono akisusiza tetukyayagala banyiiga era naade nagezezzaako bambi okuleeta case nga muwaayo obuntu naye abantu baaganye bagambye omanyidde nnyo Shuga ono case gobadde atambye obadde omututte baganye anti abantu kati bo banyiize n'omugoba sinnamugoba naye abo executive media bo banyiize okimanyi toba balabe nga banyiivu nnyo muleka ayagala omusajja we ani amuganye okumwagala ate nze sadiba bwenva mulavu ngwa mulavu nze bwenva mulavu ngwa mulavu ate kyabasajja ojo kyokipise nnyo wano yankoze atya tomenya mannya abeere n'omuko alina omuko koma ku kyomuko aba kibi gamba omuko kizibu okwogera obulimba ng'omanye ekituufu kati olaba nze njagala oyo omu nedda alina bambi mimi omwana mukwateko omugamba ebintu ebyo toteekako linnya komaawo ate nayiti ki kati bw'oyogera nga aliwo atage Fei koma ku kintu muko obadde oyagala omuwala amanye eki njagala oyo anti ategeere nti azuukuke ave mu state y'okuba delusion akitegeere nti emikolo giyinzaayo nedda yabadde mu kalango teyabadde fine yabadde mu kalango naye bambi yatudde nnyo mu character mukyala yenna nedda lwaki ebintu obijweteka nze ndi mukyala sikyagala sina nakyenjagaza nange sina kyenjagala mikolo nze omusajja agenda okunkolamu emikolo nze era kati nze omukoddomiwo kati nze omukoddomiwo esala zenkuwa zeezo esala zo zigenda namukama taziwulira kyusa kubanga owestingira mukama obudde kuwasaba birala nange nsaba birala bakasengawo obusenzi ebyo bintu byenjagala ng'omuntu asenzewo obusenzi kati ng'ataddewo bizinesi kati mimi esala zange tezikola ziyinza obutatuuka olaba omukogo ova okwogera naye namugambirawo ajja leeta sente tuzaawuze senga okwateko ezizo mama muweeko ezize okitegedde tuzaawule omulamu afune ezize balance naye nze sigenda kuliisa bamimwa n'abenko ababadde ku mikolo nga kati ng'abo batukubidde amasimu naye abantu babi bannaaje babi mukitegeere kuva n'olwaleero ate bannamawulire nayongedde otegeera nti nga alina updates ate ngeri bamuganya manyi bakuganye gogenda yakumma gondi obalaba bannamawulire obalaba bano bonna bannamawulire zina zonna misikolo zaako olwo ku mukolo ndowooza olulaba olunaku terwali lwakusatu nti abantu bakoowa lwali lwakubiri kati wano nkeera nga bansaba kantu obaweeyo akantu tebava nefeeyi mulaba ali katale webankubira eno nange anti jjukira ono mulangirira nti ye manager kati bannaye baamukubira wo kati muwulira mutya nga mukyala munnamu bulungi nnyo nakumalayo tutunuleko olabe how do we look linda kati mwempala namwe abantu balina mukwano bali mulabo buli agala okwewandiisa yanguwa nnyo bw'oba olina gw'owalana ng'obadde oyagala mukuwalanirako nga gwe tolina buvumu buyimirira mulaga nti omuwalana we are here to help you kati abantu abali mulaavu kibalumira waggwe ffe kikulumira nakulabye nga weewaane wannambaayo lwakuba ffe kale naye eno ffe iravu gye wagambye gyogezaako empya nebigaana nze mbeera mulaavu byaganidde munaku bbiri mukwano nkeera biganye omuntu oyagala naye nolaba nga talina amagezi talina amakulu just seconds 5 zikumala okulaba nti nno omuntu tolina gyomutwala nomugamba neesonyiwa genda ebyo nange ngende byange naye kati waliwo noweesiba ku musajja kubanga waliwo bannaayi waliwo omusajja gwolaba nga bw'aseka afuuka mu korea bw'aseka amaaso gabula bw'aseka akyusa nationality tonagamba yo nno ye mwagaza kirwaki simuleka wali omusajja aseka n'akyusa nationality oyo gwe bagamba Mr. Lubs
Oyo wa TikTok. Kasiku yagamba mu TikTok. Kasiku yagambye yazze kweri side era buli ayogera ku musajja. Kasiku tomwesiga. Tomwesigwa nnyo bigambo byo. Tobigenderangako. Agambe ye bannaye efa kinnakyogera. Lwaki baye bamuyita TikTok? Tava ku live. Anti atunda bizinensi ze. Tava ku live eti yali business eyo ku live. Omuntu nawe otunda business. Ng'olina omukazi awo omanyako wookoma ate TikTok batera postinga abakazi baabwe baagala ddala Yamupostinze. Tamupostingangako yadde n'akagalo Anti maama we yamugambye. Mama yamugambye abeera nnyonnyole. Neze bannaaye. Musajja yagambye mama yamugeza. Eno movie mwagirabako think like a man act like a woman. Oli afayinga baga Mama yaŋŋambye. Banenyi omusajja nsobola okusimula engolo. Mama yaŋŋambye Mama ne yaŋŋambye. bagamba. ne basista bayingidde. Kale lwakuba kye ngenda okwogera kyabusi. N'omanyi oyina ekiwe mmeneku. Sigenda sobola kyogera. Si gwe ŋŋamba omusajja alina ajja n'akugamba. Wamma nkyali mu kantu ngenda kukubira. Kati era ne Bawoli yagambye maama agambye. Ne si ye bbaawe. Mwene malaga mumanyi. Kye batufera awo. Tewali kye Nga bayika bakola tewali kye konti. basera tewali musajja mulala. Gwe omusajja yayimuka mu live n'agaaka ngende ndayo Namukasa waali bazze. Ebyo biveeko nedda just kati mpozi kye bali mukola kituufu ekyo gamba nti kyali mukola kituufu ekyo gamba sivangayo kugamba musajja ina so that in case ono kigaana asobola okwedifendinga nti saabagamba naye lwe twali ku Duwaya Shalom mwali mumwogera erinnya nga mulyogera butereevu era nga Desha akakasa bulungi nnyo nti ye mukoddomi we. Nedda ngamba like yaliwo nga naye akkiriza nti nno omukulu like ali kusayidi ya mukulu yoyo bamwogeranga era ng'agamba nze mukyala lubeganze ye kenyini yalinga kyogerera yalinga ali ku muzinda. Abasajja lwaki musazawo tuswaza buswaza nga tubaagala. Abasajja bantu babinyo bagala kututta. Bagala kututta batumalewo. Kati baguze machine gani bafunye abamaje okuva ebbombo. Batukoledde barracks. Bagala batufungana omulundi ogumu. Batukuba basa fenna tufe tuggwewo. Abasajja bantu babinyo. Mulekera okwesiba banne ku basajja. Omuleka n'omuwaamu obudde. Kuba lwaki weesiba ku muntu atakwagala? Omusajja ayagala mukazi mweri ngallala ate gwoleta ekisambi ekiddugavu nga tokipika nnyo. Tokipika nnyo ebintu nabibagambye dda nti nkooye okummanyiira ekyo nkikooye. Muddugavu mukwano fena tuli baddugavu wano. Kino kyamanyira kuliisebo nga kinzijayo kati nate olwo mimi akolera tekubanga kati wanene mimi alinga balikavaddo abulako kano akantu kawanene akabayindi ate obaako nakyo ŋŋamba agayimba nzirugadde nnyo. negamba nti no tuyamba buyambi okubeera mu Uganda onanoonya fitina nga tugenda mu wama nedda ekituufu nga twakatandika first interview tuddeyo kemabega buli lwofuluma okomawo nga buli lwofuluma okoma kubanga first interview nze nkajjukira twali tuti ate oba nze nali ntangalamu ate okusinga totangalanga muko sister tokipika naye nsaba mwetondere Namukasa. maama tekijja kusoboka mbaluka ettako. This must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Toddangamu ebintu ebyekisiru nga tukola. Toddangamu ekintu.
Toddangamu ebintu ebyekisiru bannaye. Mutuwe ebitiibwa tuli bantu bakulu. Kati bandaba batya? Nze nzenna n'ebbina lyange nga nnyimirira mbu neetondera ayambala akabina. How comes? Aha. Tikijja kusoboka ddiyale. Tikijja kusoboka. Shindwe katika jina la Yesu. I rebuke that demon in the mighty name of Jesus Christ. Hey. Sia. Kale ekyo kintu kisoboka leka nkubuulire. Nedda mbadde naawe mumwetondere. Diya, naawe nsobola okwawukana naawe ku lw'ekyo. Ne tuba nga tetwemanyi. Nga tomulabanga nako. Nga sikumanyi, sikusanga ne nkuddiza ennamba eno nzirize yange ne twawukana. You only know each other. Siya. Ne nkuddiza ennamba yo. Iye nange ne nkuddiza eyo. Shuga owalana. Njagala onjazike ku mpala naye eyo nina omuntu gwe njagala owalana. Gwe mumpe buwi. Njagala muwalana ate bubi nnyo. Ekyo sisobola kukikola. Bandaba batya. Nyambyeko n'omusangawo ng'akyaliwo nga bakola. Maama olunaku lwe nasemba omusangayo tebyantambulira bulungi. Wakola otya? Naye gwe Shuga kwolwo twakimukola. Mwamukola mutya? For the first time nakeera. Bano baŋŋamba Shuga. Bandayiza. Wagambye watadde ku status. Ntadde nnyo andi sijja siriddamu kukeera biki. Sikulimba. Nze gwolaba neevaamu. Producer nankubira. Omulala ow'enkwatuuse. Kati. Walutaddemu ne mbanga mushiga. Naawe feye badde ekoma wuwe badde mala. Ng'ekoma wange kuki? Kati mbadde nkyakunyumiza. Munnaye nga producer ngamba bulungi nnyo nga ngamba Shuga enchakera ne mga ngenda kuswaza. Ne mugamba nenyiza butasobola kwezuukusa nnyamba okole ki? Yankeza ssaawa emu ddakiika 3 mu nnya nga nkubidde. Nenetereza 2 ne maliriza buli kimu. Maama Mukama Katonda wange ssaawa zaali 3 zennyini n'eddakiika 4 nga ntudde awo. Natuula ssaawa 3 ne ntuula 4 ne ntuula 5 ne ntuula 6. Abaana abo bajja ssaawa oba zaalina 8. Ssaawa 8 kitundu. Wene producer nga muvaawo. Nedda omaze nalina program. Kyokka nga akayiringu keetawula wano bwe keekubira amasimu. Kati nga ze producer teyankubidde nti nno kitugenda kukola. Gwelindako ojja okkeera wano. Nasangawo akayiringu nga kaakedde dda nga keetawula keekubira amasimu. Ate kolo yayambadde akabina kwa size ntono munga ayambadde jack era nga neraliikira ndoza era rozangena mu snapping. Kati mukwano ovanga ku muntu eyewayi ovanga ku muntu amanya nti no waneno. Wallahi nga ja Katonda oyo mwana ayambala ebbina. Kadi nze okufiirwa buli kye nnina. Nkyako emikono n'amagulu. Wallahi nawe okufiirwa buli kye nyina kubanga kolo we yajja nga talina kabina yasanga wali nga tukola. Buza producer. Akabina akamu nga kalimu ekinnya akamu nga tekaliimu. Buza producer. Nga obina buli ku level yeemu nga bwenkana nga ate kagenda. Ate bwongo oyagala okalaba. Oluusa akabina oba akaleka bakebera mu hips nayo ebera. Aha kati waneno mulaba waneno nga wa round way what. Ate nga bwayambala akabina njagala agende bamutereze n'amannyo. Dento yeeterere. Mannaye. Wano ndiwa. Aterere. Ebya byonna bijja kusoboka ekyokwetonda tekigenda kusoboka. By the way, ensonga lwaki nayogera ku gina emikola and all that. Nabo bennyini bayogera ku Sagayo. Yes. Kati nze mwali wampulirako nga ye lwaki mmwe mukaaba mangu. Fei yagamba nti tofumba mmere otumya ntumya. It is very true gwe tokimanyi. Badde sikimanyi. Mazima. Emirundi gye wakaja na wali ndesanzeko nga ndifumba. Nti nze oba otumiza ffe naye mbu bbaawo omulimba. Nefe ewamu tubeereko ne girl code ebitu mubisi wamma nafumbako. Yagamba tekibangayo. Bwe wafumba ki? Nedozi. Zaavaayo zitya? Zaavaayo bulungi kwa nazikola bulungi nnyo then n'amagi. Fei nga takkiriza ky'oyogera. Nedda ezo nazikola. Ezo ninako n'obukakafu ezo nkubira ne Kathe essimu n'akugamba. Zaali bulungi nnyo ekyo kyo tukibuuza ne Kathe nenteekako ne kacumbari. Obulamu manyi fumba noodles. Nedda n'ebirala manyi bifumba. Manyi ofumba ebya bwe muliko n'amanyi ofumba. Piraawo basooka. Mupiraawo basooka mu akolera ddala restaurant. Piraawo basooka ki? Mama munkyalize ddala ku with gundi. By the way, let me tell you something. Tugenda kola bwe mimi tufuna olunaku tugenda kolayo akantu nga nfumba. Kale.
ngenda kola yakantu nga nfumba olyokogambe excuse moi oyo muka bambi abantu he won't do that yabadde agamba yabadde agamba he will not do that he won't do that niba naye abaana agamuwolereza nnyo abasajja tukoze nedda naye waddemba omuwolereza tuswaza gye tukoma bawolereza wamma bannaye nedda bannaye omulimu gwawe guli guti nedda bo ogwabwe gwa tuswaza bannaye leka mbabuulire woba olina omumwa bulungi olina obusobozi so njagala kuta abakyala bano ababiri njagala mufeeyi fitina association gyagiyita bagenda kukola bagiyita ratio ey'aba side chicks bayina meeting y'aba side chicks ku Kevina nga 16 June muwanise ekintu kino Treasure kubanga mujja kwetagayo ku bwokulya kubanga twagala n'abantu abesiba ku basajja mwetagayo ku byokulya abantu bamanye nti ba side chick mulinamu kyakubiri mutuyambe mwambale wamma mwambale nga mwambala nga musigula abasajja baabwe kyekigendo bbeereeyo feyo anaayambalirako ddala ono kati abasajja bakkirizibwa okujja bw'oba omanyi nti bw'ojjamu akaleega olinnya mu mabeere go tojja sagala kuva kweno sho nga siwadde mimi lugambo kimuliko ono omwana naye bambi ekyo kyo kyankwasa that we shall not talk about kale nze tekyankwasa nnaku naye sijja kyogerako siina kimutukako kinkwasa nnaku nze siina kimutukako nze kinkwasa nnaku nze omuntu atandekera nange simulekera era nze omuntu abatanjagala nange mba simwagalira ddala ayabagamba yabalinda maliriza tugenda kuwa ebisinga kaawo kale musibe bulungi mweraba erindako kepiye forms tulange nja kujjukiza nga bizinesi yo bannaye tulina Airbnbs ziri well furnished bw'oba okoye okubeerako ewaka nga oyakwewamu ka space ne ka baby tulikyanja abasama bali mu batandisa okujja abasama batandisa musaka muleke mmalolanga location tulikyanja mabega ga US Mall okkirira bwoti bw'ova ku kalina eya white opposite manyiyo nze ndikiraya kyambafadda abasama babuukinze abaawa anti tulinamu abasama abaavu n'abagagga nange njagala oyisaawo budget gadgets level 4 room shop number 1 yes level 4 shop number 1 twakatandika busy Shuga yakatandika okutunda edduka ly'amasimu Samsung zokka na iPhone agambe bagenda kumpa essimu bagenda kuwa nva kwogera ne muko bannaye bayi omuntu busalemu ebakisirutubayisawo content obwo bwe bunyumira abantu twebagenda otema batambuze ate ffe bwe tuli kubakolera buki buntu omusajja mmanyi omu yekka seranga omusajja wo mmanyi ogu era sobola kubeerawo waatali nze omusajja wo mmanyi omu leero mala ofuna essimu mmanyi ogu omu jako tolina bw'omanyi. This must be ECOP on set. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Executive Media. Focus, innovate, succeed.